naye kye tumanyi era kye twajjayo Ssaabasajja Kabaka gyali, ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa Namibia, era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi, tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayise olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita babuulira olugendo lwe Namibia nga bwe lwakola ki, bwe lwafaanana. Bwe kibaayo yinza kubeera nsonga ndala. Ffe nga abataka abaali e Namibia twamanya nti Ssaabasajja Kabaka e Namibia gyali. Wabaawo embeera efaana bwetyo osanga ebaddewo nga tumaze okuvaayo. Abataka bayinza okuba tebagobera mitendera, naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola netutuuka. Twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe, omanyi yes, omutaka gw'abantu Kyaddondo wano waliwo abantu babiri, waliwo nze Mbuga Eramula ate waliwo nani ne Kyaddondo. Kyaddondo yakabeerayo emyaka 8 kanga 5 n'ekintu, naye ate Kyaddondo awuliziganya n'Embuga Eramula. Bw'oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana ne kyolowooza ne kyewandibadde ogamba, naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina. Olwo kyemba ŋŋaanya okukola kati simba siganye kikola nga nze ngamiziddwa, kubanga okwokulungamya kukyaliyo. Mba nnungamiziddwa kati bwe nkulungamya olwalo ne gamba nti aye ekyo sooka olindeko, naye ne nkusuubiza nti nja kukuyita. Bajjajja tebalimba kuba situli ba byabufuzi. Nja kugamba nti nno nti twerumaaluma naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe. Mbasomedde wano ekiwandiiko gyensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino ekyennono ya Buganda. Buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe. Abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka, naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba twerumaaluma nani noono, nedda ekyo si bwe kyali. Era obulamu bwa Ssaabasajja buli muntu bumukwatako, era abataka y'ensonga lwaki batambula bagende bamanye kiki ekikola ki ekigenda mu maaso. Kyesijja kweyatulako mwe kyemwogerako ekiri e Namibia nze nga mmaze okukola ki okuvaayo, ekyo sinza kyeyatulako bwe kifaanana. Naye ate mu mateeka visa bweggwako omuntu asaba endala, bwe batagimuwa baba bamanyi ensonga lwaki tukakoze eki tebasobodde kumuwa visa ndala. Kabaka ne bw'aba akomyewo ne bw'aba takomyewo amatikkira gaaliwo, era buli mwaka oguyitawo tubala emyaka amatikkira gye gakoze eki gye gabaddewo. Ssaabasajja bw'anaaba taliiwo tujja kugenda mu maaso n'emikolo egyo egitegekeddwa okujjukira amatikkira agaki ag'omwaka guno, naye kyandibadde kisinga obulungi Ssaabasajja ng'akola ki nga waali. Naye bwe baba nga liwo embeera etamusobozesa kubeerawo, toyinza kuteeka Kabaka ku nninga bw'otyo nti takoze eki tabaddewo. Naye kyetumanyi kati tujjukira matikkira, tetugenda kutikkira Kabaka. Singa kubadde kutikkira Kabaka yandibadde ensonga y'amaanyi nnyo, kuba toyinza kutikkira atakola ki ataliiwo. Naye kati tujjukira ki matikkira, tusobola okugajjukira katono nnyo jjajja ensonyiwa ziwulirako. Naye kati gwe kontegeeza nti ennyimba gyeziri tugenda kukwatagana ne bannaffe bwe tuddukanya ensonga eno kuba gye bali twogerezeganye nabo ti abazzukulu baleeta ennyimba ezifaana bwe ziti bannange tugenda kukola tutya. Ndowooza amatikkira gagenda tukira tujja kuba tubannyonnyodde ekisoboka mbeera ya bulamu twagimanya, kubanga e Namibia waliyo bangi be twayogerezeganya nabo era nebasa nti newakwate tusobola Ssaabasajja naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu, ali mu mbeera nnungi era atereera. Ekyo twakimanya, gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira, kubanga nti okubeera kwa Ssaabasajja e Namibia manyi. So ekyo twakimanya era tusobola okukyogera ne tukibuulira abazzukulu nga bwe nkibagamba olwaleero. Ate gye bazireekera si gye zivugira
tuyinza okuba twalowooza nti tujja kuyitawo naye emitendera mingi gye twali tulaga siffe tufugayo neryo eriyo ab'obuyinza abakola ki abafugayo twali tetusobola kumalayo emitendera gyonna egyo nga tetunnava eno era ate kambabuulire ensonga ezatwala abataka zaalimu okulaba Ssaabasajja Kabaka naye si kyekyo kyokka zaalimu n'ebintu ebirala bingi mwalimu n'okukakasa mmwe abaali babuusabuusa nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia ekyo tusobola okibabuulira nti akola ki ekyo twakituuka mwalimu okumanya Ssaabasajja ddala bw'aba ali Namibia ali ludda wa ffe twakimanya era kumpi twakikola ki twakituukako mwalimu n'okumanya nti emitendera egiraba Ssaabasajja okutuukaawo gyenkanawa twagimanya singa tubadde bakuddayo enkya twandibadde emitendera tukola ki tugimanye era nga tusobola ogigoberera so kiri kyekyali ekikomeredde naye tekitegeeza nti tetulina kyetwakola ki kyetwafunayo oba tetulina kyetwamanya kyetubanyonyola kyetutaamanya omanya abataka bosi bannabyabufuzi tetuyinza kukikola ki kukibabuulira yagamba nti yabimanya ate mwalimu akamulaba n'omukyala yennyini ow'ekitiibwa Joyce Ssemugwawo natugamba buli kimu kirikiriya ekituufu kyeki ekisooka lwattamu webanga ffe tugambe yabumbye 53 kati pulezidenti ate gyava okutuwa 500 atuwaako n'ez'okulya atuwaako zaaki ezikubisayo emirundi 10 ekyo kirabira ddala nti tekiriyo nga bwe kityo kifaanana naye pulezidenti muzzukulu waffe simayo bamukimanyi omwo mu Bulanga omwo mu mwaka gwe sitajjukira bulungi omutaka Katongole mwe yamuweera n'omutuba mu kika ky'ente pulezidenti waaki wa mutuba bwe njogera ku bazzukulu naye mba mukoze eki muzingiddemu twagenda wa muzzukulu twagenda wa muzzukulu ekyo tekiriiko na muntu ayinza kibuusabuusa pulezidenti omutuba ffe twagukola ki ffe twagumuwa abo mu Bulanga n'ebifaananyi kyasobola okukola ki okuvaayo ekyokubiri okugenda kwaffe wa pulezidenti kwali tekukwatagana na kugenda wa Kabaka twali tuli ku nsonga ndala zitwaleka ne pulezidenti zetwakolagana naye ng'ez'ekizimbe kino era ze zaatutwalayo bwe tuba twayogera ku nsonga endala tusobola okuba twazoogerako naye kyatutwalayo tekyali nsonga yaki ya lugendo nedda nakatono ate era mubadde mugamba pulezidenti yatuwa sente ezigenda ku lugendo ne pulezidenti yabadde kiriya ffenna bwe tuba twafunye eddoboozi lye ffenna abataka abajjajja n'abalala bonna ffenna pulezidenti yabadde ayogera kuswaza Uganda bweru tukitwale ng'ekikulu pulezidenti ye nga bwe yakirabye nti Uganda ebweru wa Uganda ekola ki erina okuswala kwekoze eki kwetuuseeko tukitwale ffenna ng'ekikulu tekikwata ku bataka ffekka kikwata ku buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga ya Ssaabasajja Kabaka naye nga kasita mwakifunye bulungi kuba mbadde mutugamba nti pulezidenti yatuwa sente za pulezidenti zetuliko nedda era bwe tunaabayita wano nga tumaliriza olugendo lw'e Namibia nga tumaliriza tujja kusooka kwebaza bazzukulu baffe bannammwe abatukwatirako mu lugendo luno bassekinnoomu n'abalala abangi abatukwatirako mu lugendo luno okulaba nti twatambula ne tugenda gye bali era bangi abaali n'abataka mu nsonga eno ekyo si kyannono mwe tutambulira omutaka okugenda okwebuuza kwani ku Nnaabagereka oyandituwadde amagezi yenna ne yandibadde agatuwadde bwato tetwandikikoze kubanga ekkuba erituuke wa Kabaka tulikola ki tulimanyi si kyannono omuntu okugamba bwatyo nga bwe kyali era tekibeerangayo ne mu nnono ya Buganda tekikola ki tekirimu okitegedde muzzukulu n'abaggalo kitegedde si kyannono ekyo era neyandituwadde amagezi okukikola twandimugambye nti ekyo kyotuwabulamu si kyaki si kyannono jjajja tubakulisaayo genda mu maaso tubagambye tugenda babuulira ekyo kimu naye ekyokubiri njagala okakasa abantu bano ndi Ssaabasajja tabeerangako mu kkomera tabeerangayo ekyo nakyo twakikakasa gyali si kkomera
kati okuswaza obuganda jjajja obulala obuzeewo bugamba ti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda afuga ensi ennamba ejjudde ennyanja n'emigga. The power of Africa yakubeddwa mu nsi. Ennono yaffe ya Buganda etulagira okubeera abaki abakakkamu. Kyensooka okwagala mubeere mwenna bazzukulu baffe mubeere baki naye mubeere bagumu munywerera ku nsonga gye mukola ki gye muliko naye mubeere baki bakakkamu. Kikulu nnyo kubanga omulala ate atulaba mu ngeri eyo afuna okutya n'agamba abantu bano bakola ki bafaanana batya. N'olwekyo mubeere bakakkamu buli we muli naye ensonga gye muliko mugikole ki mugibeereko mugiremereko kubanga abalala obutali bukakkamu oyinza okuba toli mukakkamu kuba olina obulumi bw'okugwenga obubwo naye ate nga abalala tebajja kusobola kutegeera ekyo. Bategeera kiki bategeera kirala. Ne bajjajja okuyimuka okuva wano ne bagenda Namibia nga bwe mwalaba kwali kumalirira kwali kukola ki kumalirira. N'olwekyo tubasuubiza tujja kwogera n'abantu bonna bwe tukwatagana nabo mu Buganda okola ensonga tuzitereeza. Jajja nsaba tuweeyo ebibuuzo bibiri byobyowa byoba era byoboowa ngenda kuwa ebibuuzo bibiri byokka ono wabulidde ki kyetukola ki kyetuli naye mmwe kyemuliko mwagala we mwagala okuwulirira ekintu wetuba tukibabuulirira muli batuufu. Naye nze nabagambye nti bajjajja bano ate balina okulungamizibwa okubasukka mmwe muwe mwakadde bajja babuulira. Nange mukkirize tuwe muzzukulu wa Buganda tuwunzi ayinza kulya tasobola ekyo tekiriiyo. Tubabuulidde nga temunaba natubuuza tewabeerangawo lunaku n'olumu bataka lwe baali bawukanye nani ne kabaka waabwe tetubeerangawo. Tubawadde n'ebyokulabirako bingi bye muyinza okujjukira mu bbanga lino. N'olwekyo tubebaziza mwebale nnyo mwebale ddala okujja. Guno si gwe gusoose ate si gwe gukoze eki si gwe gusembyeyo. Ensonga zikyali nnyingi waliwo nezimugambe esigadde mu ddiiro. Tujja kudda tubabuulire mubeere bagumiikiriza kyuka naye bw'oba owulidde kino kyensomye wano kale naawe osobola okwejjiramu ekituufu. Wano mu Buganda ekimu ky'okusoomooza ekiri wano mu Buganda ekisinga okubeera eky'omuzinzi byebyenjigiriza mu bantu baffe. Bw'otunula ku bibalo byonna ebifuluma newankubadde nga Abaganda bagamba nti ffe twatandikirako ebyenjigiriza wano mu Uganda era nga kituufu, naye bw'ogenda mu byalo naddala osanga nga ebyenjigiriza mu bantu baffe biri wansi. Otunulira amasomero gaffe bwe gakola mu byalo ekibalo kikulaga nti wakyaliwo eddibu ddene nnyo. So nga yo tukimanyi nti ensi ekulaakulana mu byaki mu byanjigiriza n'engeri b'enjigiriza gye bikola ki gye bikwatibwamu. Omuzungu yagamba nti teri gwanga lisinga byanjigiriza byalyo. N'aka wansi n'agamba nti naye teri byanjigiriza bisinga baki basomesa baabyo. That there is no education system that is better than its teachers. Neither is there a nation that is better than its education system. So tulina okulwana ku byenjigiriza kubanga bye bikola eggwanga. Bwe tulabanga mu byalo eyo ne wano mu Kampala ne watali wala nnyo osobola n'okugendako ennanzigaawe Wakiso n'obuuza nti primary school ya wano yayisa abaana bameka mu ddaala erisooka. Ne bagamba waaliyo omu oba tewakola ki tewaali. Era bafuna first grade n'okujaguza bajaguza ntwafunyeyo emu. Naye oyinza okukkiriza nti abaana b'ennanziga bonna tebalina bwongo bufuna first grade. Ekizibu kiri mu ki mu nkola. Ekizibu kiri mu nkola. So twagala education fund eno ng'edduukirira abaana naye egezeeko okuteekawo n'akazito kubaddukanya ebyenjigiriza naddala wano mu Buganda abaana baffe babasomese bulungi kubanga kisoboka mu bitundu ebirala bakigezezzaako olaba nti bakola ki batambula. Twagala naffe tutambulire mu kkowe eryo.
ate bwe tunaaba bakwasa abantu baffe buwangwa na nnono abaana kati bali mu masomero n'olwekyo olina okugenda abaana gye bakola ki gye bali twagala naffe tutandike amasomero gaffe nga tumanyi nti amasomero gano eyo obuwangwa n'ennono tubiteekako ki essira kati tujja kumanya nti mu buli ssomero muvaamu abaana abategeera obuwangwa n'ennono ya Buganda abo be bajja okuwanirira Buganda eyaki enkya kijja kuba kizibu nnyo Buganda ey'ekyokuwanirirwa ng'abaana bavudde mu masomero nga tebamanyi buwangwa naki na nnono ensi yaffe ejja kubeekola ki eggwaawo n'olwekyo twogera kino naye ng'olaba nti kinene nnyo naye n'olugendo oluwanvu olw'emayiro 1000 lutandika n'ekigere kitya kimu naffe kati tukoze eki tutandise era tumanyi nti bwe tunatuukirira bannaffe mu byenjigiriza bannaffe mu byenjigiriza bajja kutuwa omukono bajja kukkiriza otukwatirako tulabe nti nno Busolya Education Fund etambula ate ng'eyingira mu biruubirirwa byaki by'Abaganda. Abazungu bwe bajja wano bakikola kigenderere n'abafuzi abaaliwo okulaba nti abaana b'abataka tebasoma era nga tebabakkiriza genda mu masomero gye bali batendekera abaana b'abaami. Nze mu kika ewange nkirinako obujulizi bwe nsobola okubawa. Muzzukulu wange omu yasomesa abaana be yabatwala e Buddo naye yabatwala e Buddo ng'abatutte nga bategeeraganye ne Katikkiro Martin Luther Nsibirwa gyamutwalira abaana be e Buddo kwe kusobola okugendayo naye baali tebajja kukola ki kubakkiriza kukola ki kusomerayo. So abataka ne baserebanga bamubalabe bafaanana olw'okubanga tebakola ki tebasoma. Tosobola kukulembera abantu b'otenkana nabo mu kulowooza oba si kyo ng'obasinga mu ki mu kulowooza ekyo tosobola kikola. Bwe tunaaba twagala Buganda etambule omutaka ow'enkya ateekwa okuba nga ali mu maaso okusinga bazzukulu abasinga ki obungi era nga alabyeko kubiwera okusobola obakola ki obakulembera. Kiba kizibu nnyo jjajja ataasoma okukulembera omuzzukulu alina diguli 5 tugenda gizimba ku ttaka lino. Kyekiruubirirwa kyaffe ekyewala nti ekizimbe kino kiyimirirewa ku ttaka lino. Ekizimbe kino twakitumya erinnya Lwattamu. Edda waabeerawo olukiiko lwe bayita olw'Omuttamu. Mu lukiiko olwo olw'Omuttamu abataka baagendangayo ne bakuŋŋaana ne bayita ab'emyoyo ne bayita abavuunukirako abantu ne bateesa ne basengejja ensonga ekyavanga eyo kyekyalambikanga ki Buganda bwetambula. Kati ebiseera bikyuse tuyinza okuba nga tetujja kusobola kugenda eyo naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka olwo tuba olukiiko olw'Omuttamu tukola ki tuluuzizzaawo ku mulembe guno omutebi omulembe omujja. N'olwekyo kwe kutuma ekizimbe kino Lwattamu House ku kuŋŋaaniro ly'abajjajja abaki abakulu ab'Obusolya bwe bateeseza bwe basisinkanira ne balaba nga buli kimu kyo ziwedde okkuba era tuzirina n'embalirira yonna eyeetagisa okukizimba baagimaze okukikola kya myaliiro 6 ekyo gye mulaba kungulu myaliiro 4 2 giri wansi. Kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya ofiisi zonna 5 mu meka mu 2. Kiriko ebifo we bayinza okukolera ebyobusuubuzi ebiyinza okuyambako okuvujjirira n'okulaba nti emirimu gy'abataka gitambula bulungi. Kiriko ebbanguliro oba resource center otuyinza okusomeseza abantu baffe ebintu bingi okuva ku buwangwa n'ennono buli kintu kyolowooza nti abantu baffe beetaaga okukiyiga bino ebikwatagana n'okutereka ensimbi ng'ebyassako naki byonna ekifo ekyo tukibaliridde nga kijja kubeerako. Kiriko ekkaddiizo ly'ebintu byaffe
ebyaffe ebyobuwangwa ebyaki ebyennono kiriko n'ekifo omuntu wayinza okujja n'alabira n'alaba oba oyinza okugamba wetwoleseza ejjolesezo omuntu ng'ayinza okujja n'alaba olubugo balukomaga batya nga tagenze eri Rakaayi naye n'ayigira wano muntu ng'ayinza okujja wano n'amanya nti nno okuweesa abaweesa baweesanga batya bw'aba tagenze katwa ayinza okujja wano n'alaba okuweesa bwekukola ki bwekufaanana kubanga gino gy'emirimu gyaffe gye twabeera nagyo nga gya nnono abantu baffe gye baakolanga mu bika bano babugate n'obwaki n'obwennono tufune kasujja ddala nga kasujja muki musawo nga bazzukulu ba kasujja babanyi nti mu nnono basawo ne mu byensi baki basawo osanga kati omuntu agamba nti ate aba batasoma busawo bakasujja ate ebyokujjanjaba babinoonyaako ki naye bwe tutwala mu ngeri eyo ate tuba tugenze ku ngeri ku ddaala eddala kuliko ebifo nga theatre oba bakiyita batya mu Luganda bazanyira katemba awasanyukirwa ekyo ekisanyukirwamu abantu bayinza okujja kubanga olusi katemba atuyamba okunyikiza obuwangwa naki nennono katemba asobola okutuyamba okubuulirira abantu baffe n'okumanya kye balina okukola ki okukola n'ebintu ebirala byonna ebiri zonna nga zakukolerako byonna nga byakukolerako emirimu egikulaakulanya abataka lwaki tukola ebintu bino byonna tubikola kubanga twetaaga okunyweza omutaka bw'atanywere Buganda ejja kuyuuga omutaka anywedde ajja kunyweza ki Buganda so buli kyetugendeera kyonna twagala kunyweza mutaka kubanga omutaka muntu mukulu nnyo wano mu Buganda bwaseeseetuka kumpi ne Buganda ebanga ekola ki eseeseetuka n'olwekyo tukyetaaga nnyo twabalirira ku kizimbe kino nti bwe kinaabanga ddala kiwedde nga kituddewo tujja kwetaaga ensimbi obuwumbi 53 n'obukadde 2 okukiteekawo sente zino netuzirina naye tumanyi nti bazzukulu baffe bakola ki bazirina era basobola okutudduukirira okulaba nga ekizimbe kino kikola ki kiyimirirawo era tulina essuubi nti ekizimbe kino kijja kugenda mu maaso era kijja kuyimirirawo kubanga kati enteekateeka zonna ezeetaagisa kumpi zikoze eki ziwedde bayinginiya baffe tebatudde tebeebasse buli kimu bakitadde ku mmeeza n'olwekyo mu bbanga si ddene nnyo abazzukulu tubategeeza nti tujja kubayita bajje batukwatizeeko okulaba nti omulimu guno ogw'ekizimbe kino gukola ki guyimirirawo twetaaga ebintu bingi bassebo ne bannyabo ensi yaffe yaseeseetuka nnyo ensi yaffe yagwa bwe tunaabagizaawo tulina okukola ebintu ebyenjawulo tulina okukola ebintu ebitali bya bulijjo Buganda bweneba yakola ki bweneba yakuddawo ekyo abazzukulu balina okukirowoozaako n'okulaba nti ddala tukwatira wamu okgenda mu maaso bannaffe bannaddiini abajja wano emyaka nga 15 emabega teginabera na 15 naye obatunuulira nga balina obusozi obujjuddeko ebizimbe isabuyisa maaso ozze wali olaba olusozi olwo lujiddeko bizimbe bya bannaddiini isa amaaso odde wano olusozi olwo lujiddeko bizimbe byaki bya bannaddiini isa amaaso odde wano ensambya otambule okudda eggaba paka okudda eri kujiddeko bizimbe byaki bya bannaddiini newalala yonna naye ffe ababaddeyo emyaka 8 tuli luddawa newankubadde twafuna obutabanguko nga bwe bwabeera newankubadde ensi yaffe naye tuli luddawa tulina okunoonya amaanyi okulaba nti naffe tukola ki tubeerawo tugenda mu maaso ekyo bwe tutakikole ensi yaffe ejja kuggwaawo bweneggwaawo ekiddirira nze naawe obeera okiraba nga okimanyi n'olwekyo twagala okukubira omulanga buli muntu yenna alumirirwa okubeerawo kwa Buganda waffe Buganda okuddawo Buganda okusigala nga y'amaanyi
n'okufuna amaanyi agasinga kugerina olwaleero. Bino ebintu ebintu byetwetaaga okukola ate twewagire ffenna. Tewali alwanyisa munne, tewali agamba nti gundi ono ali eno naali eri. Ffenna ekintu kya ensonga yaffe eriki emu, nsi yaffe ki Buganda. N'olwekyo tubasaba mubeere naffe mukulaba nti kaweefube ono abataka gwe batandise bajjajja bakulu b'obusolya tagwa butaka, agenda mu maaso. Amaanyi gaffe gali mu mmwe bazzukulu baffe. Na batya jajja ddala yinza basobola okwogera ensi neewulira. Twayagadde olwaleero tubaddeeko katono mu nnono ya Buganda. Mu nnono ya Buganda mu kubeerawo kw'ensi yaffe Buganda eno bajjajjaffe gye baabangawo efaanana bweti. Ffenna etweyagaza, ffenna etuwulira nti tugyagala era twagala ebeerewo emyaka mingi. Naye Kabaka Kintu nga tannajja wano abataka bangi baali weebali okugeza omutaka Sebukko. Sebukko kati yendugwa yafuuka bufuuzi naye yendugwa. Naye Kintu nga tannajja wano Sebukko yakola ki? Yeyaliwo. Waliwo omutaka Sebukyu mu mwaka ng'ogwa 2026 abataka abaaliwo ng'otwaliddemu n'abo abajja ne Kabaka Kintu ng'omutaka Kyaddondo n'abalala baatuula ennono Magonga mu Busujju ne batandika oluse lwa Kintu oluliwo n'okutuusa leero era olutambulira ku buwangwa n'ennono. Era mu lutuulo olwo abataka mwe bakakasiza ensi yaffe erinnya erya Buganda ekitegeeza obumu. Bino byaliwo wakati wa Kabaka Kintu n'abataka bokka era bino wammanga bye bimu ku byenkizo bye twakkaanyaako ne Kintu. Wakkaanya ekisooka Kintu abeere Kabaka waffe era abeere Ssaabataka era abeere ssentebe w'olukiiko lw'abataka olubeerera era nga mu ntumbwe ze mwe munaavanga omusika w'owa Ssaabataka. Bwe tuba twogera ku Kintu leero twogera ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Bwe twogera ku ani? Ku Kintu. Ekyo kyekyali ennono. Ekyokubiri twakkaanya nti Kabaka waffe n'abali muvaamu era tebaalyenga bwami, abo be tuyita abalangira. Era mu ngeri y'emu ng'abataka n'abaana baabwe wabazzukulu baabwe nabo tebeegwanyizenga kiwu. Ffe twakkaanya ne Kintu nti tekiribeerawo okwegwanyiza ekiwu. Ekiwu ndowooza mukimanyi. Abasinga bamanyi Namulondo. Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki? Kikyaliwo. Era Kabaka okutulamula atuula ku ki? Ku kiwu. Ekyokusatu bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Ekyokulabirako kye musinga okumanya ekikyasinza okubeera ekyokumpi be Bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano Muteesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki? Abazungu. So okusinziira kwebyo waggulu Kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe oba nga agezaako okuseesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Obuvunaanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa Ssaabataka Kabaka. Kuba kuwisibwa kwa maanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka era kubeera kukontana kw'amaanyi n'ennono yaffe. Abataka bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu nnono mu ndagaano gye twakola ne Kintu.
abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda bakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka nga basembeza abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okukisigana, bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga kabaka waabwe takola ki, taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu kabaka waffe buki lukwe, tetusobola. Ekyokulabirako, kabaka waffe yabangangusibwa mu 1953. Abaasigala wano tewali mutaka yakeera n'agamba ati nno kabaka waba taliiwo tuteekeko kabaka omuki omulala. Abataka baasigala bakwatidde kabaka waabwe era nga bamanyi nti olumu kabaka waabwe alikola ki, alikomawo, alidda. Ekyokulabirawo ekyokusatu, mu biseera ebyakataabaga ka 66 abataka baasigala ne kabaka waabwe. Tebaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti aa kabaka ono oba agenze oba akoze bw'ati, kabaka tumukoze eki, tumubuddeko. Baasigalawo. Ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 66 ne 1993 obwakabaka nga tebuliiwo, abataka be baaliwo nga lwe lukoma Buganda kwekoze eki, kwekwatidde. Ate n'ekisembayo tyuzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo, abataka bebawooma omutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka. Ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne kabaka Ssaabasajja kabaka waffe. Era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetyo eri abantu baffe abaawubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiini nga Buganda gyakola ki, gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali, naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media, okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa, obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, ekisooka twagala okubeebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise. Mwe bannamawulire leero weemuli, enteekateeka muno muzogerere bulungi, kye mutategedde mukomewo mukole ki, mutubuuzira, tujja kubanyonnyola nga bwe tubanyonnyodde olwaleero tusobole okugenda mu maaso. Ffenna ekigendererwa ffe nga abataka, ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka, naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki, eba enywedde. Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki, enywedde. Tetulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala abeera abubusiddwa. Ekigendererwa kyaffe kya nsi yaffe biki Buganda, kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu, tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, akankagamu 6 n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka, abataka bakola ki, basigala wano. So ffe tetulina gye tukola ki, gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina wala gye tuyinza kulaga. Wano wewaffe era wewaki, wewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola tuba twagala ensi yaffe ekole ki, eyimuke era egende mu maaso. Twebaziza nnyo, mwebale nnyo okujja. Naye kye tumanyi era kye twajjayo ndi Ssaabasajja kabaka gyali, ekyo twakimanya. Ssaabasajja kabaka ali luddawa Namibia, era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye
tulina okwebuuza kungi. Tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayise olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita babuulire olugendo lwe Namibia nga bwe lwakola ki bwe lwafaanana.